Abalwadde mu ddwaliro lya gavumenti e Mukono erya Mukono General Hospital beekyaye ne balonkoma abasawo ababaggyako ensimbi naddala ku bakyala ababa bagenda okulongoosebwamu abaana. Embeera ey'akasattiro eno eguddewo mu ddwaliro e Mukono. Kaliisoliiso wa gavumenti Betty Namisango Kamya bw'agenzeeyo okunoonyereza ku mpeereza eweebwa abantu mu ddwaliro lino. My concern is why are we paying? That's the problem. They reducing the charges. It being a government hospital means at least it could be affordable by everyone. But then you come, maybe you have planned, you have a budget of less amount, and then you reach at the theatre and they're asking for 450 without even medication. In the theatre? Yes. So you pay 450 and then you have to get a for medicine. You have to go outside and get medication. Pay it separately. So for you, they were operating they are removing C-section. For the C-section, you have to pay for C-section. So you pay 450 for C-section, and then you're forced to even go outside to get money, and they can't even work on the patient before paying. So that means if your patient, maybe you don't have money there and then, you're at risk of losing a mother and a child, which I think at least it being a government hospital should be worked upon. But do they give you a receipt? No, we don't get receipts. We just sign a form and it's left with them. We don't even get it. You don't even get a receipt. But here they don't have office. You give the person who is going to work on your patient. There and then you give, if you have not yet finished, before they even finish the operation, they ask you the money, please bring the balance before they even release the what? The patient. So how are your patients otherwise? We are still waiting for them. They are inside. They are on operation? Yeah. They are both, is it the same person or different? Different. No, it's a different person. C-section. Abakyala bategeezezza IGG nga baddokita mu ddwaliro lino bwe bagaana okutwala abakyala ab'embuto ababa batuuse okulongoosebwa mu theatre nga bagamba nti okubalongoosa balina kusooka kusasula ensimbi ezitakka wansi wa mitwalo 45. Tenga sente nyingi oba tolina sente tebakwata ku mulwadde bagamba sooka onoonye sente kati omulwadde womuleeta nga kaŋŋambe tolina sente zikumala. Ekyo kiba kitegeeza ogenda kufiirwa omwana n'omukyala ate nga mbadde mmanyi nti gavumenti bateekawo atleast okutuyamba. Ebisaala ekitulemesa ogenda amalwaliro ga private yakabeeyi 45 ndowooza munyanja naye nga basically batandikira mu 45. Kale tewali kyabwerere katugambe ne bw'oba baleese ebintu bya gavumenti atleast akabeeyi kabeereko ojja tomanyi omulwadde wange bagenda omuntu abeerawo tolina wakujja omuntu bakulongoseza bamusabe ate tebatowa resiti osasula yennyini agenda okukola ki okulongoosa omuntu bw'ogaana osasula tebakukola they cannot touch on you. Mu bano mubaddemu n'omusajja akola obwamakanika Jude Mulindwa ategeezezza nti wadde mukyala we abadde mu bulumi ng'afa okumala essaawa 2 abasawo bagaanye okumuyingiza mu theatre okumulongoosaamu omwana okutuusa lw'awaddeyo ensimbi ezikunukkiriza mitwalo 50 n'alyoka atwalibwa okulongoosebwa. Azigyaseetereza sisimu zaye nti ffe tubeera wano nti olina omulwaddewo okitegeere omulwaddewo bw'abazze kale wali akasente kaliwo mu budde okwakanyiza omukazi owange ali eyo muntu ali kasente ate nzitegekedde okitegeere naye ate omukwatako okuyingira mu ndeeyi ali bagamba sooka okole ekimu era baddewo okumala essaawa ngezi paka inoonyeza sente n'enzitiika neryokaayinga singa yavuddeyo era bakubaana n'ezeddagalo maliza olinga mitwalo nga kati sinajabona private ne gavumenti. mulamu wange yaliyo eyo gwe nninze wano era baganye omukwatawo kubanga nze nazze naye ne tusulawo ngamanyi agenda kuzaala bulungi webituuse ne bimulemerera ne batugamba agende kusiza naye nga beetaaga sente so tubale tulina okusooka okunoonya sente era obwedda tutudde awo paka omwami wagenze nayekubakuba n'anoonya akasente n'amala okukasasula ne baluka bamukkiriza okusayininga muba basabye mmeka bamuteeka emitwalo 45 naye wamaze osayininga nalyoka agenda kyokanga Mulindwa agambye nti kimutwalidde essaawa 2 okunoonya ssente zino ezimusabiddwa
Bano basabye Betty Namisango Kamya, kaliisoliiso wa gavumenti, nti engeri yeri eddwaliro lya gavumenti bakendeeze ku nsimbi ezibasabibwa zibeere wakiri emitwalo 2, akagero kegiri nti tebabawa na risiiti nga baziwaddeyo. Singa nti mwe ng'abakulu musobola okutuula ne mugamba amalwaliro ga gavumenti weba nti kulongoosa, maybe let's use this amount of fee, ne muteekako figa ng'eri unique emanyiddwa, naye bw'ojja nga tewali figa buli omu bamuggyako ssente, ate ebiseera ebisinga nti kati eno gye tuli mu kyalo Mukono nga bwe bagamba nti kyalo, abantu abasinga tuli bantu ba wansi. Yes, oyinza okubeeramu nga gw'oyinamu naye n'osanga omulala nga tayinaamu. Kati ekyo kiba kigenda tukosa mu ngeri ki nti omuntu ayinamu n'atayinaamu mwena bwe mba temulina ssente ez'enkanankana nti kuba kati kino kye bagamba nti oba tolina ssente tetujja kukola ku fasiganda okukolagana suppose wendemerera okufuna ssente ezo bakikugamba nti batalina ssente exactly ne kaakati era kye tubanga nga tonamalayo tebafunye omubadde tebakusaana era omalayo ne bamufuna. Kamya ataddeko bambeka okuva mu ofiisi ya IGG abakoze statement okuva ku bakyala bano ne bategeeza nga bwe bagenda okwongera okunoonyereza ku nsonga zino, era abasawo guno abakamuvi bakukangavvulwa. Wabula kitegeerekese ng'omusawo Chris Nalujja Mwanje nga yakola ogw'okukwata ensimbi okuva ku balwadde ng'era zino bazimuweera mu kasenge ka stadium nga tabawa wadde alisiiti ekakasa nti basasudde ensimbi zino. Kamya asoose kutegeeza nga bw'asazeewo okuva ku mirimu gye egya woofiisi olwo agende okutandika okutalaaga eggwanga mu bitundu eby'enjawulo okulaba engeri emirimu gya gavumenti n'ensimbi ez'omuwi w'omusolo gye gitambulamu. mbadde nnyo mu ofiisi nga ngezaako okutereeza n'okuteekawo systems empya nga nze bwe nziraba n'okukwataganya emirimu egy'omu ofiisi, naye kaakati nasazeewo okufulumako ate mpulire ntambule mu ggwanga ndabe obuweereza bwa gavumenti bwe buli mu bantu, kubanga omulimu gwa IGG kulaba nti obuweereza bwa gavumenti eri abantu bujja mu expectation zaabwe okuva ku musolo gwe basasula. Si kulwanyisa buli bwanguzi bwokka naye n'obuweereza. Ekyokulabirako oli awo wagula ettaka lyo oba walisikira okuva wajjajjaawo oyagala kyapa otuukiriza emisoso gyonna, naye walanda ofiisi emukono oba ekayungo oba wa akulemesezza otambudde mwaka mulamba olw'okuba nga ayagala omuwenguzi. Obwo obuweereza bubi era tosanye kukkiriza. Kati ng'oyo asobola okujja n'antegeeza. Mu kwewozaako Dr. Geoffrey Kasirye nga yakulira eddwaliro lino ategeezezza ng'ensimbi bwe bazisaba abalwadde bokka be bakolako mu nteekateeka eya private wing ng'eno bakkirizibwa okusasula. Wabula n'ategeezezza nti abalwadde be bakolako mu private wing bwe basasula ensimbi babawa risiiti, wadde nga bano bo aboogedde ne IGG bategeezezza ng'ensimbi ze babadde baakawaayo bwe batabawadde risiiti. The truth of the matter is that this is a government public institution, and as such we are supposed to give free medical services. However, it is also true that by policy we have to have grade A services for those that have got the financial muscle to meet what it demands to have them. So we run the two services concurrently, but not in the same premises. Those that pay have their window, and those that do not pay have their window. They both get quality services without discrimination. Yes, Doctor, some of the people that have been complaining, we have found them at the grade B centers. You actually never attend to them until someone pays. You know, someone has labor pain, and your doctor who is mandated to save life. An allegation is an allegation. If I told you that we deliver 700 mothers, it can't be that all of the 700 will heap praises on me. Some of them have individual demands that maybe have not met. As such, they can tarnish the image of the facility. But going by the numbers, if it was a
a poorly performing institution, we do not have the numbers and will not see the patients you have seen. So an allegation, I don't take it as something that is serious until proven otherwise. People pay. Yes, doctor. People pay, but they're supposed to receive receipts. These ones are not given receipts. And what is the question? I'm not sure about the allegation I are saying because I cannot prove it otherwise. Okay? Okay, doctor, do you offer receipts for services? Yes, if you go in the grade A, the receipts are given. And we bank the money, we follow the finance regulation. Okay? And do we have a charging policy for services? Yes, we do. We do. And it is, if you need a copy, maybe tomorrow or the other day, you'll have it. Can't we have it? Pardon? Can't we have it? You can't have it because you are interviewing me and it is past 5. So it's beyond the office time. Why don't you come tomorrow? Okay, doctor, are there general challenges that you face as a hospital? Those are enormous. They are numerous and I think they are cross-cutting. Even many other hospitals have them. Ranging from lack of infrastructure, no wage for recruitment, a small drug budget, even PHC 9 wage is small. So when you couple all those challenges, I think you have done more than is enough to stand. Otherwise you'll find a crippled hospital. If we have managed to run it against all those challenges, then we need medals, I think. Heroes Day. Thank you, doctor.